Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okubanga olunaku olwatukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth ng'olunaku olwo njagala tutunuulire ku kitundu kyaffe ekyokusatu mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula eya 21 wansi w'omutwe oguyitibwa nti olugendo lwa Pawulo e Yerusaalemi okuva e Kalisaliya. Gwe yenna atambudde wamu nange olugendo luno nkimayinde ddala bulungi osobola okubeera nga wekkaanyiza ddala ensonga zino wammanga nti ku mulundi guli ogwasembayo twatunuulira obunabbi bwa Agabo ne tutunuulira n'okwanukula okwa Pawulo okw'obuzira. Agabo watali kwawukana ku bayigirizwa be twalaba e Tulowa wamu ne bawala ba Filipo, naye bwe yajja olw'Omwoyo Omutukuvu yagenda mu maaso n'annyonnyolera ddala engeri Abayudaaya gye bali bagenda okukwatamu Pawulo n'engeri gye bali bagenda okuba nga bamuyisaamu oluvannyuma bamuweeyo mu mikono egy'abannagwanga. Mukwano ojjukira bulungi nti ebyo byonna bwe byali bimaze okwogerwa, Pawulo talina kirala kyakola wabula okugenda ddala mu maaso n'okukkaatiriza n'okulagira ddala nti yali si mwetegefu kyakubeera nga asibwa busibwe mu Yerusaalemi, wabula yali mwetegefu nnyo n'okubeera ng'akola ki, ng'afiirira erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati so nga tutandika ku bino wammanga tugwanira okutegeera nti omwami ono akola olugendo ogenda e Yerusaalemi okuva e Kalisaliya, twategeera dda kiki ekyali kitudde mu mutima gwe, obumalirivu bwe yalina nti newankubadde ebyo byonna byali mutegezeddwa, Pawulo yali si mwetegefu kubeera nga akyusa ebigere bye okudda emabega wabula okugenda mu maaso. So olunaku olwaleero njagala tutunuulire okutandika ddala ku lunyiriri olw'15 paka ku lw'26 twekkaanyize ddala ensonga zino enkulu. Njagala ntandike nga nkusomera ennyiriri ezo, then tutandike mpola mpola n'okubeera nga twetegereza lunyiriri ku lunyiriri okuggyamu amakulu agalimu n'okumanya tuyinza kweyambisa tutya ku ebyo ebigenze mu maaso n'okuyigirizibwa okubeera nga naffe tutambulira mu bulamu obugulumiza ate era obusanyusa Mukama Katonda waffe. Olw'15 lugamba oluvannyuma lw'ennaku ezo ne twetegeka ne tugenda e Yerusaalemi. Olw'16 nti era abamu ku bayigirizwa mu Kalisaliya ne bagenda naffe otuleeta mu nnyumba eya Munasooni ow'e Kupulo, omuyigirizwa ow'edda agenda okutusuza. Olw'17 bwe twatuuka mu Yerusaalemi abooluganda ne batusembeza mu ssanyu. Olw'18 ku lunaku olwokubiri Pawulo n'ayingira wamu naffe omwa Yakobo era n'abakadde bonna abaaliwo. Olw'19 bwe yamala okubalamusa n'ababuulira kimu ku kimu Katonda byakolanga mu mawanga mu kuweereza kwe. Olw'20 nabo bwe baawulira ne bagulumiza Katonda ne bamugamba nti olaba oluganda 10,000 bwe ziri mu Buyudaaya abantu bakkiriza bonna ne bamugamba 10,000 eziri mu Buyudaaya abantu ne bakkiriza naye balina okuyaayaana okw'amateeka. Olw'21 bagambiddwa bingi nti gwe osomesa Abayudaaya mu bannamawanga okuleka Musa wamu ate n'obutakomola baana bwabwe n'okugoberera obulombolombo bwaffe. Olw'22 kati kiki ekigwanidde okuba nga kikolebwa, kubanga era bajja kumanya tiwazze. N'olw'ensonga eyo kola kye tukugamba. Waliwo abasajja 4 kola nga bwe tukugamba. Tulina abasajja 4 abeerayirira ekirayiro. Olw'24 kwata abasajja abo weetukuze wamu nabo era obeeko omugasi gw'osasula basobole okusalako enviiri zaabwe, era abo banaamanyira ddala nti ebyo byonna badde bikwogerwako si bituufu era ofaayo n'okukuuma etteeka. Olw'25 naye bannamawanga abakkiriza twatumya ebbaluwa ey'okusalawo kwaffe tibalina okubeera nga beewummuza eri ebyo ebisaliddwa eri ebibumbe, beewale omusaayi wamu n'ebyo ebitugiddwa n'enneeyisa
etali nnungi, era Pawulo n'atwala abasajja abo ku lunaku olwaddako ne yeetukuza wamu nabo ne bayingira mu yeekaalu, n'alagira naddala ennaku ez'okutukuzibwa zaali zigenda tuukirizibwa ddi, era n'okuwaayo ssaddaaka eya buli muntu ssekinnoomu. So ebyo bye bitulindiridde waneeno nti bw'otunuulira olunyiriri 15 lutandika nga lutulagira ddala oluvannyuma lw'ennaku ezo. Bwe twogera ku nsonga gye tuyita eya oluvannyuma lw'ennaku ezo, kyawandiikibwa kitegeeza ennaku Pawulo ne banneebe ze baamala mu kitundu kino ekya Kalisaliya, nti baamalayo ennaku nnyingi naye era ekiseera kyali kituuse bo okuba nga bavaayo bagwe mu ddene bagende e Yerusaalemi. Bino byonna nga bwe nakulaze nti ogenda mu lugendo luno Pawulo yali yamala dda okuba nga asalirawo ddala mu ndowooza ye ekimutuukako kimutuukeko, oba bulamu oba makomera oba kufa, naye yali yeyeewaddeyo okuba ng'agulumiza Kristo. Bwe bagenda e Yerusaalemi, jjukira guno si gwe gwali omulundi ogwali gusooka ogwa Pawulo okugendayo, wabula guno gwali mulundi gwa kutaano kuviira ddala ku lunaku luli lwe yasooka okuyitibwa mu buweereza n'amala n'agendayo, ate ne mu ngendo ze ez'enjawulo ezaali zimuyitiddwa okuba nga atambulako, yagendanga mu ngendo ezo ate n'afunawo n'akadde n'agenda e Yerusaalemi. Naye ku mulundi guno gwe gwali omulundi gwe ogwali gwenda okuba nga gusembayo okulinnya mu Yerusaalemi. Naye nga tujjukire bulungi nti ye ng'omusajja ayitibwa Pawulo yali amatiziddwa okuyitibwa n'ekiragiro ekya Mukama waffe Yesu Kristo nga kyali atunuulidde kyokka ky'ekyokusanyusa Mukama we. Wabula n'akalala akakulu ak'okutegeera kwe k'okulaba obumu obwaliwo wakati wa Pawulo wamu n'abo abatambula naye, engeri gye bagenda mu maaso n'okumwenywerezaako ng'Erisa bwe yeenywereza ku Eriya, ng'ebiseera bya Eriya byali biri kumpi okuba nga bikomezebwa mu kuba nti yali wakutwalibwa mu ggulu. Bwe tutunula olunyiriri 16 Bayibuli etulaga nti abamu ku bayigirizwa ab'omu Kalisaliya ne bagenda naffe ne batuleeta mu maka aga Munasooni. So wano nawo wakulu wakuba nga tutegeera nti Bayibuli esonze ku mbeera eno. Ekisooka etulagidde ddala nti Pawulo wamu n'abo abaali batambula naye bagenda mu maaso n'okuba nga bawerekerwa Abakristaayo ab'omu kitundu ekya Kalisaliya, era kikkirizibwa nti Abakristaayo abo ab'omu Kalisaliya be baleeta Pawulo ne banneebe mu maka aga Munasooni. Munasooni ono mukulu wa kubeera nga netumuwa obudde, kubanga Munasooni ono yali aliraanye ekibuga Yerusaalemi. Ekikkirizibwa kye tusobola okuba nga tumwogerako nti omwami ono y'omu ku bayigirizwa abaaliwo ababereberye ng'ekkanisa etandika. So be bamu ku bayigirizwa abaafuulibwa abayigirizwa mu biro by'ekkanisa ng'etandika mu Yerusaalemi. Tiyali bukulu mu myaka naye ate yali muyigirizwa. Ekirala yali aviira mu kitundu ekya Kupulo, naye kaakano yali yasaalawo okusimba amakanda ge mu Yerusaalemi. N'ekirala mu biro ebya obumisani obwa Pawulo ne Balunabba bwe basookera ddala ogenda mu Kupulo ne babuulirayo enjiri, kikkirizibwa nti Munasaani omu ku abo abasooka okuba nga bakkiriza enjiri mu myaka egyo emibereberye egy'ekkanisa. Olw'17 lutulaga nti bwe twajja e Yerusaalemi ne tusanyukirwa abooluganda bangi nnyo nnyini ddala. Ekikutegeeza nti olunyiriri 17 lusonga ku mbeera emu, era embeera ey'okugamba nti bwe baatuuka mu Yerusaalemi abooluganda ne batusembeza mu ssanyu. So baasembezebwa mu ssanyu ery'amaanyi, era ekitegeeza nti kano ke kaali akadde ka Pawulo okutegeerera ddala oba obuweereza bwe mu Yerusaalemi bwali bunakkirizibwa abooluganda mu kitundu ekyo, nga bwe tulaba Baluumi 15 olunyiriri 3 paka 31. Bayibuli etulaga nti mbakubiriza mmwe abooluganda nga wandikira Abaluumi mu Baluumi 15:3 paka 31 nti olwa Mukama waffe Yesu Kristo
n'olw'okwagala okw'omwoyo we kubeera nga mufuba wamu nange mu ssaala eri Katonda ku lwange, nsobole kubanga nnunulibwa okuva mu mikono egy'abo batakkiriza mu Buyudaaya, era obuweereza bwange mu Yerusaalemi busobole okuba nga bukkirizibwa eri abo abatukuvu. Olwo kwagala kwa Katonda kulyoke kubeere nti nzije gye muli mu ssanyu era nga mpumuziddwa wamu n'okukwegattibwako kwammwe, nti emirembe gya Katonda gibeere nammwe mwenna. So kano ke kaali akanyomero, ke kaali akaseera nga maze okuyingira mu Yerusaalemi okutegeerera ddala oba obuweereza bwe bwali bwakukkirizibwa. Wabula olunyiriro 18 lutulaga wano ensonga enkulu ey'okufaako nti ku lunaku olwokubiri Pawulo n'ayingira wamu naffe omwa Yakobo era n'abakadde bonna abaaliwo, nti kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Pawulo mu kuba nti yalina enkolagana ey'omuggundu wamu n'abo be yatambulanga nabo, Bayibuli etulaga nti banneebe teyabaleka mabega bwe baali bagenda mu nnyumba eya Yakobo wamu n'abakadde abaali wamu naye. Kikkirizibwa nti Yakobo ono ye muganda wa Mukama waffe Yesu Kristo, ate ye yekka kwabo abaaliwo abaali ekitundu ku batume eyali asigadde mu kitundu kino ekya Yerusaalemi, anti abatume abalala baali basaasaanidde mu bitundu eby'enjawulo oba ebirala nga bagenda mu maaso n'okubuulira enjiri. So olw'19 era lutusongera ku nsonga enkulu gye tutasobola kuyisa mu maaso, bwe yamala okubalamusa n'ababuulira kimu ku kimu Katonda bwe yakolanga mu mawanga mu kuweereza kwe, nti Luka agenda maaso n'anyumya ebyaliwo, nti okulamusa bwe kwali kuwedde Pawulo tiyakola kirala kwe kunnyonnyola Yakobo wamu n'abakadde ab'e Yerusaalemi biki Katonda byali agenze maaso n'okuba nga akola mu buweereza bwe mu bannamawanga. Ssebo ne nnya abawuliriza, omwami ono ekikulu kye tusobola okuba nga tumuyigirako nti talina ngeri yonna gye yalwaniramu kitiibwa ekyali kigwanidde okuba nga kiweebwa Katonda. Teyeesonga ku ye, wabula yasonga ku Katonda eyakolera mu bulamu bwe n'amulabisa obuwanguzi n'amununula okuva mu mikono egy'abantu bonna abakyamu. Ensonga lwaki Bayibuli etulaga nti n'abannyonnyola kimu ku kimu ku ebyo Katonda byali akoledde mu buweereza bwe mu bannaggwanga. Jjukira bulungi Pawulo omu yawandiika mu Bakolinso ekisooka 15:10 ng'agamba nti yali kikyali olw'ekisa kya Katonda, nti newankubadde yakola nnyo okusinga abalala bonna si ye wabula ekisa kya Katonda ekyakolera mu ye. Ate tujjukire bulungi nga Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu olw'okutaano n'olw'omusanvu paka olw'omusanvu olulagira ddala, Pawulo yennyini anyumya ng'ayogera awandiika ng'alaga nti waliwo oyo agenda mu maaso n'osiga n'afukirya, naye omukulu mu bonna ye Katonda awa amakungula. So ekyo Pawulo yali takyerabiranga, era ekyo yali akimanyidde ddala nti ensibuko y'obuwanguzi bwe, ensibuko y'obuweereza bwe yava eri Katonda, era amaanyi ag'okukola ebyo byali bimuyitiddwa okuba nga bikolebwa, amaanyi ago gava eri Katonda. Olwabiri Bayibuli tugamba nti nabo bwe baawulira ne bagulumiza Katonda. Ako kakulu ka kutegeera ng'era bwe twalaba mu kusomesa kwaffe mu ssuula 11 ebikolwa by'abatume nti ne Peetero bwe yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera n'abakulembeze mu Yerusaalemi ng'amaze okuva mu maka aga Koloneriyo, Bayibuli etulaga nti bwe baawulira Katonda byali akoze mu bannaggwanga ne basanyuka nnyo ne bagulumiza Katonda. Era ne wano kasita Yakobo n'abakadde bawulira Katonda byali akoledde mu buweereza obwa Pawulo mu bannaggwanga ne bagulumiza Katonda. Teri kugulumiza muntu yenna wabula okugulumiza Katonda oyo atusobozesa. Era nange ng'omuntu siina kye nsobola gamba ti maanyi gange oba magezi gange, naye obusobozi obw'okukola kino kye nkola Mukama ansaasidde busaasizi, era ye yennyini yakolera mu nze okukola ekyo ekimusanyusa. Bayibuli etulaga mu lunyiriro lwa 20 nti era ne bamugamba, olaba owooluganda
1000 bwe ziri mu Buyudaaya. Abantu bakkiriza nabo bonna balina obuggya obw'amateeka. Ekirala Yakobo n'abakadde kye baagenda maaso okuba nga banyweza y'ensonga eyogamba Pawulo nti munange wano tulina bangi abakkiriza naye bakyalina obuggya obw'amateeka. Ekitutegeeza nti nno Abakristaayo Abayudaaya mu biro eby'okukyala kwa Pawulo mu Yerusaalemi weewaawo bangi baali bazze eri Mukama waffe Yesu Kristo naye bangi baali bakyalina obuggya obw'amateeka, ekitegeeza nti baali tebannaba kuba nga bategeerera ddala eddembe lyabwe lye balina mu Kristo. Ebigambo ebyayogerwa Pawulo bw'otunuulira Abalumi essuula y'e10 olunyiriri olusooka n'olwokubiri bwe yalaga muno ayaayaana era nga yeegayirira Katonda ne baganda be Abayudaaya mubeemu abalokoka era n'anyweza ng'alaga tebalina okuyaayaana okwa Katonda oba balina obuggya obwa Katonda naye obuggya obwo tebwesigamye ku kye tuyita okumanya. So y'embeera eyaliwo mu Yerusaalemi. Naye ebirala ebikulu ebyotegeera lunyiriri olw'abirimu bwe tugamba nti nabo abo baawulira ebigambo byo nti gwe oyigiriza Abayudaaya bonna abali mu mawanga okuleka Musa nga ogamba baleme okukomolanga abaana abato newankubadde okutambuliranga mu mpisa. Kati Yakobo n'abakadde mu Yerusaalemi bagenda mu maaso n'okubbira ku Pawulo ensonga n'engeri abantu gye baali bagambiddwa ebigambo ebyali ebikyamu ku Pawulo. So kye bakola bamubbirako nga bamunnyonnyola nti munange bino ebikwogerwako wammanga wano eno era abantu wano mu Yerusaalemi bino bye bakumanyiko nti eyo yonna gy'otambulira osomesa Abayudaaya abali mu bannamawanga okuleka Musa wamu n'obutakomola baana baabwe bato n'obutagoberera mpisa. Naffe tujjukire nti bino byali byakubeera nga boogera ebigambo eby'obukyayi n'okuwayiriza ku Pawulo, kubanga ffenna abatambulidde mu kitabo kino ne tukyekkaanya tewali wonna we tulaba Musa Pawulo yagenda maaso n'okuba nga ayogera ebigambo bwe bityo oba nga asomesa bw'atyo, wabula kye tumanyidde ddala kiri kimu, yagenda maaso n'okubeera nga takkiriza kubeera nga munaggwanga ate atwalibwa nga Omuyudaaya nga agenda maaso n'okulagirwa okuba nga agoberera empisa ez'Abayudaaya. Ekyo twakiraba ne mu ssuula ey'e15 ye wamu ne Balunabba bwe baagambira ddala nti ensonga eno tulina n'ogitwala ewa Ebuyudaaya ebeere nga eyogerwako. Era ffe abasomedde ddala ebitabo nga abantu abagenze maaso n'okwekkaanya ebitabo nga Balumi ne Bagalatiya tumanyidde ddala nti mu ebyo ebitabo Pawulo mwalagira ddala nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu omuntu oyo abeera tali wansi w'amateeka wabula ali wansi ow'ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitabo eky'Abalumi kitulaga enjiri kyeki, ekitabo eky'Abagalatiya kitulaga ekyo abantu kye bayita enjiri nga si njiri, wabula ate n'ekitabo ekya Bebbulaniya nakyo kiragira ddala teriyo muntu yenna asobola kutuukiza bulombolombo bonna obw'amateeka. Teeka gaweebwa otulagira ddala nti teri n'omu ku ffe kuyita amaanyi gaffe n'obusobozi bwaffe asobola okuba nga akola ki agatuukiriza. Olunyiriri olw'22 bino bye tugenda mu maaso n'okulaba bamugamba kale kiki kino tebaalime kuwulira nga ozze. Kati so Yakobo wamu n'abakadde bannyonnyola Pawulo mu ngeri emu oba endala nti kyali kizibu nnyo okubeera nga bakweka ensonga eyo ey'Abayudaaya okumanya nti Pawulo yali atuuse mu kitundu kino ekya Yerusaalemi. So ne batandika okuba nga bamunnyonnyola kiki ekyali kigwanidde okuba nga kikolebwa okumalawo embeera ey'obulumbaganyi. Kikulu gwe okutegeera nti Yakobo n'abakadde bano abaali naye baali tebakkiririza mu bulimba obwo obwagenda maaso n'okuba nga boogerwa ku musajja ayitibwa Pawulo, wabula kye baayagala kye ky'okubeera nga Pawulo ensonga eno agittanyiza ddala nti ye tatambulangako nga asomesa abantu nga bagamba nti tebagwanidde
abayudaaya okuba nga bakomola abaana baabwe, kubanga ffenna nga bwe tumaidde ddala mu Bikolwa by'Abatume essula 16 olunyiriri olwokusatu mu kuba nti Pawulo yali tayagala lutalo luna n'Abayudaaya, yakwata Timoseewo yali agenda mu yeekaalu n'agenda mu maaso n'amukomola nga tayagala ntalo z'Abayudaaya. Naye ffenna ate era tujjukire mu Bakolinso ekisooka essula 9 olunyiriri olw'19 Pawulo yennyini yalaga nti yafuuka ebintu byonna ku lw'okuba nti yali agala okuwangula bangi eri Kristo, ekitegeeza era kye tusobola n'okuba nga tulabira ddala nti Abayudaaya abasinga baafangayo nnyo ku Musa okusinga ku ebyo Katonda by'ali ayogera. Ensonga lwaki ne mu Yokaana essula 5 olunyiriri lwa 35 n'okudda wansi tulabira ddala Mukama waffe Yesu Kristo ng'anyweza eri Abayudaaya ng'abalagira ddala nti singa mwali mutegedde Musa mwali badde muntegedde, kubanga Musa yawandiika ku nze. Bwe muba temwategeera Musa kiki kye yali awandiikako ne Musa temwamutegeera. So ye embeera eyaliwo mu Bayudaaya. So olw'abiri Yakobo agenda maaso na olw'abiri agenda maaso n'amugamba kale kola nga bwe tukugamba. Yakobo amu n'abakadde tulina abasajja 4 abeerayirira ekirayiro. Kati bamulaga nti waliwo abasajja abeerayirira ekirayiro. Ekirayiro kino ekyogerwako kiviira ddala mu kitabo eky'Okubala essula ey'omukaaga. Kino kye tuyita abantu okwerayirira ekirayiro. Ekirayiro kino tekyabanga kya buli kiseera, wabula kyabangako n'akadde, era abo abeerayiriranga ekirayiro ekyo baalina ebintu ebimu bye baali tebalina kuba nga babeera ekitundu ku byo, oba nga okutamiira ebintu ng'ebyokunywa omwenge, kubeera nga omuntu yeesonyiwa ebyokulya ebimu wamu ate era n'obutasembera ekintu kyonna ekyali kifudde. Era ku nkomerero ey'ekirayiro ekyo omuntu oyo yali agwanidde okuba ng'asalako enviiri ze n'azookera mu weema wamu n'okuwaayo ssaddaaka wamu n'okuwaayo ebyokuwaayo ebirala mu yeekaalu ng'ekitabo eky'Okubala essula ey'omukaaga olunyiriri lw'13 n'olw'15 olagira ddala. So mu kuba nti tusobola okulooza nti Pawulo yali yeetadde wansi w'ekirayiro kino nga Bikolwa by'Abatume 18 bweragira ddala, bamugamba mu lunyiriri olw'24 okubeera nga bamugamba nti obatwale abo otukuzibwe wamu nabo, obawe ffeeza bamwe emitwe, bonna banaategeera nga ebigambo bye baawulira ku ggwe tebiriimu, naye nga naawe wennyini weegendereza nga okwata amateeka. So kye bagenda maaso n'okuba nga bayitira mu Pawulo okuba nga akola. So mu lunyiriri olw'25 Yakobo yennyini agenda maaso n'ayogera ne banne n'agamba naye bannamawanga abakkiriza twawandiika ne tusala omusango nti beekuumenga mu bintu ebiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa n'obwenzi. Ekitegeeza nti ku nsonga eno ey'Abayudaaya wano woolabira ddala nti Yakobo n'abakadde b'ekkanisa mu Yerusaalemi baali baawulira ddala munnagwanga yali agwanidde kubanga akwatibwa atya n'oyo Omuyudaaya eyali mu nkyukakyuka ey'okuva mu mateeka okubeera ddala wansi w'eddembe lye tulina mu Mukama waffe Yesu Kristo, nti ekkanisa e Yerusaalemi yali yayigirizibwa okugoberera okusalawo okwali kwakolebwa ekkanisa bwe yasensikana ku nsonga ey'abannamawanga. Era byebyo bye tulabye Yakobo ng'ayogera nti kusalawo kwabwe kwali kwakolebwa dda kwabo bannagwanga abaali bazze mu kukkiriza. Wabula olw'26 tulaba nga Bayibuli etulaga nti awo Pawulo n'alyoka atwala abantu ku lunaku olwokubiri n'atukuzibwa wamu nabo n'ayingira mu yeekaalu okulaga ennaku ez'okutukuza bwe zituuse n'okutuusa ekiweebwayo lwe kyaweebwayo olwa buli muntu. So
Pawulo bino yagenda maaso n'okuba nga abituukiriza ng'abiwaayo ng'amateeka egaali galagira, si mu kuba nti yali wansi w'amateeka, naye nga bwe twalabiddeko ddala nti byonna omutume ono bye yakola, kubanga oli asobola okugamba yiyi naye Pawulo akuba amateeka ate wano ng'alinganga eyali yekkiriranya. Ssebo ne nnyabo, ekyawandiikibwa kinnyonnyolwa kyawandiikibwa. Ensonga lwaki Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri lw'ekkumi n'omwenda n'olwabiri zoogera nga bwe zoogera, kubanga newankubadde nga ndi wa ddembe eri bonna, neefuula omuddu eri bonna, ndyoke nfunenga abangi. Olwabiri, eri Abayudaaya nafuuka nga Omuyudaaya, nfunenga Abayudaaya. Eri abo abafugibwa amateeka nafuuka nga afugibwa amateeka, nze kennyini nga sifugibwa mateeka, nfunenga abafugibwa amateeka. So byebyo tumanyi lwaki yakola bye yakola. Yali yayiga engeri y'okuwangulamu abantu eri Kristo, nga asobola okutunuulira embeera eyaliwo n'alaba engeri gy'ali asobola ogibeeramu, naye ng'ate ekigendererwa kyali kyakubeera ng'aleeta bangi eri Kristo Yesu. So ze nnyiriri ezibadde zirina okuba nga zifibwako olunaku olwaliro. Ebyokuyiga tulabye bingi. Pawulo teyagereesa bugereesa, wabula yali akakasiza ddala ku nsonga ey'ogenda e Yerusaalemi, era yagendayo. Era ne tulabira ddala n'ebintu eby'enjawulo nti teyagenda mu maaso kubanga yeesongako ng'omuntu, wabula ekitiibwa n'ettendo yakiweera Katonda, n'okuba ng'agulumiza Katonda mu kuba nti yakolera mu bulamu bwe. Ate n'ekirala y'ensonga gye tugenze mu maaso n'okuba nga tulaba nti ebyogerwa mu Bakolinso nti eri Abayudaaya yeyisanga Omuyudaaya, tiyayogera byogere, wabula tubiraba mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume nti yeekakkanya olw'okuba nti yayagala okuwangula abangi eri Kristo. Ebyokuyiga erife nti bwe kiba kigwanira kugonda, tusobola n'okugondera abo be tusobola okulooza nti tetusobola kugondera, okubeera nga tufuna engeri gye tufuna omwatwa ey'okubannyonnyola mu Kristo Yesu. So ku mulundi ogujja Mukama n'abakkiriza tujja kuba nga ate tulabira ddala ebyo ebyayogerwa Agabo, bawala ba Filipo, Abakristaayo e Tulowa, nga byonna bitandika okutuukirizibwa nti waliwo embeera eyabalukawo mu Yerusaalemi, era obunnabbi bwonna obwayogerwa bwagenda maaso n'okuba nga butuukirizibwa mu ssomo eriddako. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amina. Mwenna. Amina. Mwenna. Amina. Mwenna.